ebyo sibirimu sana kubi never nze Mayiga talinda bako bali tebamwagala they didn't like him bali tebamwadonona kuno kati olomba government ati mwebale thank you for hating my dad because yali ayogera nya mazima truth kwenyemiridde so ebyo kwetonda nze sibirimu era Mayiga tolinda bako obudde obunonya Mayiga mbumalamu nga nebaza genosale oye namulaba nebaza genomozi oye namulaba nebaza speaker of parliament yakwate sente zijanja batata wange ebyo byenjakala okuwulira kwebaza batu yamba state house president so sijja kugenda era ebintu byonna ebirembo mbuze Tamale Mirundi senior aliwo mbunyende wa Mayiga mbunyenze kwetonda Mayiga namukolaki chechi netonde seri Mayiga namukolaki aba basajja babi they never bali tebagala muzeyi wake wanyene wa Mayiga mbu netonde inze Tamale sina gwaddalu kutuukawo abagala okwetonda bajja kwetonda kati olwomufune ki kati Mayiga bwatusonyiwa taata wange nadda sibirabamu makulu ebyo obudde mbumala nebaza banzijanjabira my dad era njagala okuyimirana okwebaza bonna abanyambako okujjanjaba taata wange nga mulwadde mbebaza mwenna so mwenna abali bawala na taata wange ng'oli eyo genda ku malaalo olaga obutali bumativu bo abaana tebetondera asobiza abazadde baabwe kids don't apologize for their father's mistakes obanga asalidde kitaawo omusango omukulu tebamugolola my dad is above me kati nyimirira ntya ate nsalide taata wange omusango kati ku Mayiga ne taata wange ani gwe njagala ennyo wange ku Mayiga ne taata wange whom do I love talimu magezi ebyo kati Kattikiro bw'otansonyiwa nenfunira muwa okunsonyiwako n'obutansonyiwa nfunira muwa sebo Kattikiro yebe wawala na taata wange yali akoze eki ng'ogyeko kugamba mazima kati wanyene netondere Mayiga mbo because taata wange yamugambanga amazima tekijja kusoboka so nkulisaayo mwenna abeetonze mwebale naye mbadde mbawa amagezi nti obudde mwandi bumaze mwebaza ababayamba obudde mwandi bumaze munoonya abo ababayamba okujjanjaba taata okusinga okumala mu bantu abatabaliiko nga n'okubaagala tebabaagala omuntu atayagala muzaddewo naawe tali kwagala era tuddange eyo ne weerimba omuntu awala na kitaawo gwakwagala ani akulimbi so ebyo sibirimu era siribibeeramu taata wange byayagala nga mbimanyi ndi wano mu ngatto za taata wange I'm standing in his shoes era siri muli amulukwe I'll never betray my dad owange taata wange ndabe nga ndi n'abalabe wetunazi champagne so family ya feneno okusinga ekyo we are bigger than that let us look for people who helped us when we needed them apologizing to enemies thinking that enemies who never loved your dad bubajja kukwatibwa ekisa tewalina nsonga lwaki mwetonda in the first place Mayiga mumwetondera kuki nakyera tekiriiwo so obudde mu bumale nga mukola ebyo taata wange byeyayagalanga I'm his son Tamale Mirundi Senior nze ayogedde if you want to test my powers check me nze ayogedde mutabani we kati yenna atasanyuse gwe ncekinga ojja tegeera nti ndi mutabani we and I have a right to speak over my dad nina olukisa okwogera ku taata wange that is my right absolutely nga sina gwe nebuuzizaako
I have a right okutwala ebyo taata wange byayagala maaso. Taata wange byatayagala si byagala. Taata wange wabate yakwagala mukwano nange okwagala kwange kutono era tuddeyo ne weesudia mbu Junior ajja kujja wano mbu yeetonde gwagaba obulamu owaye neetondere Katiki antu abamu temulina na byakola. Katikiro tolinda bakonze era mukujja sazze sina kyenkwetaaza mpoziko ngamba Katikiro nti bwe tunaakwetonderanga taata wange adda awonja keera so sagala kuddamu ku bantu kumbuuza ti Junior lwaki tewazze sijja kujja. Abagenze kwabadde kusalawo kwabwe si kwange. Position yange esigala. I will not apologize to anybody. Naku zino ndi mukoowu saagala mmanya naddala ebintu ebikwatagana ku muzeeyi wange saagala kumanya. Omwaka amagezi ge we gakoma naye nze nyende mmengonze mbusikane Mayiga over what? It will not work like that. Era ababikola mu bikomye stop it. Enchaba balabe ewalu abogwe olwo mugenzi walu abogo mbukwetonda family banaji balamu amagezi lekera okula ebintu nga temulowozezza. Owange enchaba ndabe ne lwabogo bambalemu amagezi nga taata wange tanaweza na miezi 2 mutaka mbone mukwetondera balabebe tebijja kusoboka ebyo. Na apology for anybody. Wasibye otyeyo Burundi. Nzeno Junior ensonga yange eyo ngenda kugamba ekintu kimu. Omuntu atayagala taatawo aba tayagala mwana we. Kitegeera. Era tewaba muntu akusirwaza nti nze taatawo nali simwagala kati gwe nkwagala tulina okukolagana kabakatwa. Kubanga oli aba yamukulaga era yaba yakuleeta ku nsi. Kitegeeza otewali nkolagana. Era kye yali ayisa taatawo nawe woba olina omuyisa. Be a man's poison. Don't be a man's friend. Be a man's friend to a man's friend. Be a man's poison to that one who was poisoned too. Steged. Kubanga era bigere bya taatawo bijjamu lwakuba okyalemye okutukyalira. Mbu twetonde wamambu tubivemu ebyo bitali makulu. Toweetonderanga nsobye tabangako yeyo. Ku nsi kuno toweetondanga. Junior laba omuntu yenna ayagala okwetonda yalina okusooka okwetonda gy'oli era omubuuza neetonde nakola ki nina musango ki. Nze nagamba Junior nze seetonda bye sitamanyi era tokkirizanga kwetonda. Lwaki yebakkako okwetonda? Lwaki bo tebeetonda? Lwaki bo tebeetonda? Kyogamba g'osobola kuva eri mu bbanga n'ogamba nti gundi oyo alinga kino nga ye talina kyakkoze. Ate abo bennyini abantu abaagala beetonde be baddanga emabega w'omugongo gwe nga balina bye boogera bwe yabamanya ne bagifuula mpalana. Yani yabagamba nti waliwo omuntu atasobya ku bonna ani Katonda. Era nekino njagala nkigambe oyo agamba mbu Junior your life is too short bakulimba tewali ayina last breath date yo tewali agiina. Era tambulira Katonda yasalawo era yamanya olunaku lw'oligenda ne lw'olisigala. Era kulaga nti takweguya nawe tomweguya akwetaaga bw'ogenda naye. Ate nekino kankigambe okimanyi nti Junior okuva taatawo lwe yafa bangi nnyo abaali baagala okuteeka wansi, bangi nnyo abaali baagala okuvunnamira. Kitegeeza ne woba ng'olina mukwano gwo ng'olira mukwano gwo kasita atandika okukubamu ekikonde kifunyolere kijje mu kifuba kigolole. Kitegeeza oba ogolodde aba mukwano gwo naye ng'ali distance muba mu byatalina kumanya. Awo otambule n'ensi eno ojja kumalako. Era ojja kulaba nga buli yali alowooza nti yeefudde mukwano gwo alina okukozesa ensobi nga kakkanya yekka nga takyakutegeera. Byebe byange naye ojja onkyalireko ng'omuli wala. Omanyi gino emikwano w'ogiteeka wano mu kifuba aba alowooza nti buli kimu amazeeyo. Naye kasita omufunyulula bwakubira oli otya gye ndi kino ndi bize. Oba omulesa awo aba tategedde Junior agwawa atambudde atya aba asigadde agenda mu maaso. Byebyo. Nze kyembuuza kiri kimu. Omugenzi bwe yali afa waliwo gwe yatuma ogende yeegundi okwetondera Katikiro? Nedda tewali gwe yatuma. Junior kyoyogedde kituufu. Omuntu bw'aba tayagala muzaddewo naawe aba takwagala. Nze maama wange yannyumiza n'aŋŋamba muka kitaawe engeri gye yamuyisaamu. Owulira omukadde oyo Sarah yafa n'amalaalo ge nga walana nze gw'olaba. Era bonna abaali tebaagala taatawo ne bwe balifa ng'okyaliwo bawalane n'obwana bwabwe n'obuzzukulu bwonna obuwalanire ddala.
Webale. Bye wamma. Zazaba. Yes. Junior aleko mkwano. Nawe jebale. Junior, wabanga sigo wazo omusango. Shao yali mulamu lwaki bamugamba nagane yetonda singa baga yetonda. Yali wo mulamu lwaki bamugamba nabetondera. Nze kyemmanyi ku kitaawo. Yali musajja mugezi nnyo. Singa ali agaba betondera nga manyi abazi omusango yandigenze n'abetondera. Yalina emyaka nga asukka mu 18 yali amanyi okukoto ne gwatena kwetondera. Singa ali wakubetondera yandigenze n'abetondera. Babalekera oti batumala ko mimbe balina okwetondera eggwanga nabo nga tebajja kwetonda bwe bakoze eggwanga. Batwasonyi batuveeko. Be balina okujja betondera eggwanga abantu bangi banyiza omuntu omu yabaluma nnyo nga babanyiza abantu eggwanga lyonna. Banne batuleke tulina obusungu bungi nnyo ku bantu abo batwesonyiwe. Tegeera. Batwesonyi batuwangamusiza amawanga lwagayisa gabwe singa omuntu ali mu nsi yaabwe ateredde. Bajja batuzungyako mu mwetonde ebiki tolina kwogera kwetondera Junior. Ayagala je yetonde kwa nabo bingi bakoze eggwanga bajje betondera eggwanga. Tebakumalako mirembe wa Mabai Junior. Ale mukwano. Mwe tuli banyivu nnyo. Abantu bakoowu ebyaddala. Abantu abakoze ebintu bingi ku bantu. In fact be bandyetonze n'okwetonda. Be balina okujja banneetondere. Ku bye bakola taata wange sinze. Abantu abo bantama. Kati mutatange yafa mbutebasanyuka abo. Kati nyendeyo mbeetondere. N'emirundi gyali mutaka yenyeenya bannange. Ne taata wange mutaka gyali ankolimira. Abasajja abamulwanisanga. Ne bamubuza otulo ne bamubuza sente. Bemba neetondera abo bamazaabo. Atalina kye bali batwagaliza ekirungi n'ekyo. Abasajja abo bantama. Sina gwenja kwetondera. Njala nnyo okuddamu okuwulira eyeetonda wano. Junior jebaleko Junior. Nawe jebale. Omanyi obuzibu obuliwo nti abantu abasinga tebategeera muzeeyi Mirundi kiki yali ategeeza okitegeera. Muzeeyi Mirundi mugeragera ne Sheikh Muzaata. Essaawa ya leero omuntu agula ettaka nga ettaka liri mu gundi Buganda Land Board. Owulira? Naye nga byakifere. Kati wafaayo omuntu abakubamu ebituli. Basobola kwetereeza okitegeera. Your dad had a point naye abantu abasinga tebategeera. Olw'ensonga ne Obwakabaka tebusobya. Obwakabaka ettaka ly'abantu kankubuulire nga wagenze mu history n'aliko soma. Kattikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga reini ye ettaka yesinze okubbibwa. Okitegeera? Essaawa kakati omugula ettaka nga tolisuwa nti oba oliguze. Mulimu emingoziira Dunia ffe tubadde ku kibanja kyewaffe emyaka 23. Owulira? Naye Katikkiro sinange ennongoosereza zyakola mu ttaka. Abantu batwaleko amataka gaabwe. Okitegeera? Olw'okuba taata we era alina obuvumu olubagambako bannange ettaka ly'abantu. Okitegeera? Abantu abamu tebaamutegeera nagamba mutamiivu. Naye nga yalina point naddala ku by'ettaka. Okitegeera? Reini ya Katikkiro Charles Peter Mayiga ettaka erisinga obungi bannayuganda ettaka mwe litwalibbwa. Okitegeera? Junior ffe ewaffe ebusunju. Amataka g'abantu ge tukuze tulaba. Esaba zino bagamba weegule mu ttaka. Okitegeera? Nga bagamba buli muntu oba wa kibanja olina okwegula mu ttaka. Kati bamanya nti nze saagala kwegula mu ttaka. Okitegeera? Bazadde baffe bonna ettaka lyabwe baakuliddeko. Amataka bazadde baffe bafulizaamu. Amataka baagatwala. Okitegeera? Olwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Kuba njukira muzeeyi Muzaata ng'ayogera ku ensonga n'agamba ekyapa. Si buli muntu nti alina okuba n'ekyapa. Okitegeera? Kyokka ewaffe bagamba buli muntu n'ow'ekibanja olina okuba n'ekyapa nga weegula mu ttaka. Okitegeera? Ebyo byonna bizaawo ku mulembe gwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Okitegeera? Naye kati olw'okuba nti tekuliko omuntu asobola bagambako. Kati ate omuntu abagambyeko ate mbu ye bayeetonda. Okitegeera? Bannayuganda tetwategeera message ya Tamale Mirundi Senior yali etya. Okitegeera? Era nze Junior nkugamba teweetonda kwaffe n'abannayuganda tuli mu kukaaba. Olwa Katikkiro wa Buganda ffe amazire tuli mu kukaabe waffe. Ettaka ly'abantu abataka oba bafuuka bikenze sibitegeera. Ettaka abantu limateka ebbanga ddene mbw ate beegule mu ttaka. Oba kitegeera? Omutaka oba tosobola kwegula mu ttaka ekibanja kyo nga basalako haafu. Okitegeera? Nga bagamba kati lino haafu ya mutaka haafu yiyo. Okitegeera? Kyokka ng'ettaka eryo lyali ly'okuba emyaka n'emyaka. Tuli mu kubundabunda tuli mawanga ne mawanga tuli eno tubonaabona bakitaffe baaleka amataka tetugabeddeemu buli kadde ebyapa babikyusa. Kiki kye bakwagaza? Gw'osoose okufiirwa? Gw'osoose okufuluma kabaka? Gw'osoose taata wo yali tannafa lwaki tebamugamba kye wakola kibi? Bavunaana gwe? Lwaki kati lwe baza revenge emabega? Bakwesonyiwe bakuleke bakuveeko bakulabe bulabi teweetonda.
kati wekibanga okwetondako kwe kugenda okuyisa mu nsi muno twagala odde emabega osirane webale nnyo bye byange ye palamenti y'abantu etudde bwe kubanga okwetonda kwabwe kwe neetaaga kansiraane naye abalabe ba taata wange abali batamwagala nze nyene mbeetondere nze mulinda banako mmwe tewali kirungi kye mutwagaliza mwamumala kati mwagala kudda ku nze oliye mwamumala kati nange omusike yasigalawo mwagala kunzijawo ensinga nzibu ka olujja lwonna mulumalewo wabeerewo atayogera n'ogu nange omusikaawe tamali mirundi sini yaliwo nedda tujja kwogera bennyini be balina okuneetondera okubeera nga tulina wano mu bintu by'okwetonda nga babasajja b'emmengo be babba n'amayembe abo who stole my father's lubaale ani yabba lubaale wa taata wange ani yabba amayembe ge nedda ani eyabba amayembe ge nga tetuneetonda tusooke tutandikiraawo ani eyabba amayembe ga taata wange ojja genda okusanga n'oyo Kattikiro oyo Mayiga y'omu kubagabba kati nyene mwetondere who stole my father's horns ani eyabba lubaale we nga sineetonda nze sijja kwetonda mpaka nga maze okuzuula ani eyabba amayembe ga taata wange taata wange yalina amayembe ng'abyogera misanatuku ngera yaga I'm a strong believer in witchcraft who stole his lubaale awo neetonde bulungi oyinza okusanga ebisajja by'emmenge ebyo bye mugenda nyini mbu mwetondere nga bye byabba amayembe aga amayembe nalina gasindikira kino ekisajja gakiyonka ensigo ezo kino kigundi kino ekyanzigulako olutalo nga tekimanyi tewaffe tuli balogonyo kyani kino kimagala amayembe ga tatange singa tebagabba singa magala toyina nsigo nandi kusindikidde ge gatuwa obugagga taata wange amayembe yali agandekedde amayembe gaali gange bagabba who stole the horns ani eyabba amayembe ga tatange ge yali andekedde gankuume era nali nyenda gasindikira magala gamuyonka ensigo ezo ate nti eriyo famire zitazanyirwako ani eyabba amayembe nga tetunadda mu byakwetonda my father yaŋŋamba nti Junior amayembe gago bagabba ani eyabba amayembe gange kati sibanyi nayabba amayembe ate nzire mu byokwetonda neetondere Mayiga Kattikiro kuki taata Mayiga naye alina ebizibu ebimumala abaganda bamutwala misinde kati mwetondere kuki nze yabba ettafaali nze yabba ettafaali nze aganya amasiro okugwa ne Buganda ne Mayiga Kattikiro naye alina ebizibu ebimumala is not worth apologizing if to tali worth amasiro tegannagwa ettaka lya Buganda litundiddwa abaganda babagoba ku ttaka wano Kattikiro yalwala alaje so ne Mayiga naye alina ebizibu bye nze yamugamba akweke kabaka e Namibia ti omutanda ali Germany ali Namibia tombuulira tatange yali tabaagala nange sibaagala my father yali tabaagala nange sibaagala I don't like you one yabba amayembe stole the horns mbuulira abantu abo ne yabba amayembe ensonga gye tulina osooka okujja mu ddiiro ani yabba amayembe gange ye post bad black gye nalabye otaddeyo mbogenda kuleeta mbu lisiti y'abavubuka mbu Doni Nasa be yali amabina bad black
Bad Black angerinnya lyo tusaasire Duma aziti nawe Doni Nasa yakuzina nyongeremu ku mazzi kanyongeremu ku mazzi nalabye post ya Bad Black ngegamba mbwe agenda leeta list ey'abavubuka bonna mbu Doni Nasa be yali amabina post eyo nagisomye nenjiddamu Bad Black mwanyinaze Bad Black nga tonaba from ya list y'abavubuka Doni Nasa be yalya katusooke tumalirize guno omusango gwaliko katusooke tumalirize ogwa defilement kwa list eyo ejja kukyankalanya abantu Bad Black list eyo gy'oyagala ofulumya ejja kuleeta ebizibu bingi so tubadde tukusaba list gireke list eyo bagimpeereza Bad Black tweet yo bagimpeereza kiro neŋŋamba Bad Black ekimwogeza ebi Bad Black yagambye kanji basomere before you give your opinions nga tonaba kuwandowoozayo I'm going to bring out the list ngenda leeta list of all people abo bonna of all people Doni Nasa of all the boys abo bonna abavubuka Doni Nasa beya ekigambo kankireke kizito naye ng'agamba Doni Nasa be yali amabina so be very careful beera mwegendereza before you post for likes kati Bad Black list yoleeta yaki ani agikutumye tukyalina omusango gwa defilement kati Bad Black oleeta bya busiyazi lwaki tetwanolingako kimu kimu list oleeta yaki namwe mwagala nnyo okukyankalanya embeera